tosobola okukola real politics kuba kati oli mu real politics tuvudde ku bitabo n'oleeta amaanyi g'ebyobufuzi bwe gatyo osobola okukaka okubeerawo ne kye tuyita compromise kubanga buli ludda luba lweguya lunaalu nti omubaka omu bw'asala naddeeno ate kisoboka ekibalo kiba kitabuse kati bw'oba tonnatuuka ku ekyo mu multi-party politics ng'oli mu mbeera ng'ekibiina ekimu kikusinga nnyo omuwendo oba okyayina okusoomoozebwa kunene so mu bufunze nkuwadde sipiika ow'omu bitabo bw'alina okuba nenkulaga sipiika mu nkola ey'emirimu n'okutula mu ntebe era tulina okuba abeegendereza nga tugeraageranya basipiika abakoze okuva mu 2006 kuba olwo tuyingidde ebibiina by'obufuzi ebingi ne basipiika abaasooka Ayume ne Wapahabulo kubanga Wapahabulo ffenna twali mu movement system oba oyagala oba toyagala ng'etteeka lyakikuteekako ne buli munnayuganda yali wa movement system okusinziira ku tteeka kakati ababaka balina akadinisa we bayitira ne baba NRM oga nti atuli ku bya Uganda si bya bufuzi tewali layini nga n'abali mu gavumenti batyo okulaga nti waliwo olukoloboze era ekyolaba ni palamenti ey'omukaaga kyali kyangu okugoba baminisita kubanga ate ogamba otya nti tukoze olukoloboze nga ffenna tuli ba movement system so Wapahabulo Ayume balina lege room okubeera very independent mu mirimu gyabwe of course nabo byabaleetera ebizibu oluvannyuma kuba buli omu yali demoted oluvannyuma lw'okukola omulimu ogwo Ayume yali demoted ne bamuza ku kya Ssaabawolereza Noli yali demoted kusooka NPC National Political Commissar byonna demotion ng'ovudde ku ntebe y'obwa sipiika naye embeera yaabwe nkulaze enjawulo eyagirimu era olw'embeera eyo kikirwa kyojjukira nti bw'ojjukira mu Constituency Assembly walina n'ababaka b'amagye nga enteesa yaabwe eyinza okulowoozesa nti Opposision Dr. Kiza Besigye omugenzi Sserwanga Lwanga David Tinyefunza kati nga tolina bw'ogamba nti waliwo oluki olukoloboze era lumu omugenzi Sserwanga Lwanga kyamunyiiza nnyo bwe yawulira nti ate mu kuteesa ku mateeka waliwo bannaabwe abagenze ne basisinkana pulezidenti era abuuza ate ekyo kijja kitya ffenna tuli baawamu ate tutandise okufuna obukundi nga temuliimu baana na byana so spirit ne environment yali nzibu bwe mugenda mu bibiina by'obufuzi ebingi birina amaanyi gaabyo n'ebirimu n'obunafu obutonotono nti okwo kwe kumu kukusoomoozebwa kwe weesanga bw'ojja mu bibiina by'obufuzi ebingi nti sipiika abeera n'okusoomoozebwa nkulaze basipiika mu Kenya nkulaze Tanzania nkulaze mu America nkulaze South Africa okusoomoozebwa basipiika kwe beesanzeemu era kasito olabwa ng'otandise okweteeka mu mbeera etayamba kibiina kyo okutuukiriza agenda ekiddako kusindiikiriza bafune omuntu asobola okuggusa agenda ku mulundi guno nga Parliament egenda kulonda olunaku olwaleero okufuna sipiika agenda okutuula mu ntebe okitulambise bulungi nti yenna anajja alina kubanga ebigendwa bya gavumenti abiteeka ku mwanjo nnyo ekiri awo waliwo ekyebuzibwa nti ababaka abavudde mu bibiina ebyenjawulo ne bayingira NRM bafunye enkizo n'ettutumu erisukkuluma ate ku abo ababadde mu NRM okumala ebbanga eriwera ekyokulabirako kituyinza okukozesa ekyaleero nti ali ku ntebe y'obwa sipiika yaliwo FDC mabegakaawo ne depute we era mu kibiina kye NRM ayagala obwa depute speaker naye abadde wa FDC abava mu bibiina ebirala okuyingira NRM ate ne bafuna ettutumu mu NRM kye kisinga okweta embeera eyo ndoza kyolina okukkiriza nti eyo nkola si mpya eri ssentebe w'ekibiina kya NRM buli mukulembeze abeera n'amaanyi n'obunafu bwe ago ge gamu ku maanyi ge kubanga mutunuulire nga yakava mu nsiko gavumenti yagikutte ku mudumo gwa mmundu yali asobola okugibeeramu n'abavubuka be yali azze nabo bali myaka 2 Babesigye Bamugisha Muntu n'abalala naye naga nti kanoonye basemwogerere mbayingize
kanoonye basebaana Kizito baje munoonya gye baabanoonya nga bakubye olusiisire nabbingo tebanatuuka Kampala ng'olowooza banoonya baziba misango naye nga babeetaaga kubajjako bumanyirivu bwabwe era ne babateeka mu gavumenti nti gwe Semogero osobola okubeera wano ng'omumyuka we ye Besigye yaakuyigireko. So eyo strength era obubonero obubawa nti si kipya kati kyolaba nti bakkiriza nti Morris nsobola okumuggyako kino bwe mba nsobola okumukuyega ne muleeta nsobola n'okumuteeka awasava nkugambye nti kijje ku 86 we baali basobola noga nti katubeere feffekka ne bayingiza mu bamuzeeyi Semwogerere kakati tambula 96 n'okudda maaso nti buli kaseera bwe bafuna go basobola okujja eri baagala okumusoosowaza kubanga kibayamba okusikiriza abalala okubeegattako. Era lumu nali nkola interview ne General Mugisha Muntu naga nti ekizibu kyabadde nakyo mu bulamu obwe bantu kumubuusabuusa we yabeerera mu nsiko abantu bamubuusabuusa kubanga kitawe yali w'amaanyi mu UPC yaga nti yali mu nsiko naye nga bamuteekako abamubega naye tolerance gye njogeddeko tebamugobye naye baga nti nga bwagambye nti waffe kale naye tumwegendereze kati omulala yandige nti agwe tojja kitaawo otulimba olabika wajja wano kutubega. So nkikuziddeyo kulaga nti akakodyo kaabwe kati ate bwe kidda mu kiseera kino kibakolera emirundi ebiri abe NRM ekisooka kisobola okusikiriza n'abalala okubeegattako naye ekirala kisobola n'okumalamu ab'oludda oluvuganya amaanyi nti naabo ababagamba nti babakwatidde omumuli bwe tubayita ku mmeeza eriko ebyokulya bajja kujja kakati kikola emirundi ng'esatu nti bw'otegeera nti ku ludda luli waliyo omuntu alina obumanyirivu bwe weetaaga oba obukugu osobola okubufuna. Ekirala kikuyamba okusikiriza abalala kuba ebyobufuzi capital mu byobufuzi alinga capital wa business yonna akula kugattako so si kutoolako. So ndowooza nti ekimu ku kyokuyiga opposition kyesobola okuyigiraawo tolerance kubanga abamu ku bantu obuzibu bwe bafunye bw'asala tugeze n'ava mu gavumenti nadda ku opposition ngaga nti naye oli mbega emabega eri obadde nabali. So ndowooza nti tolerance ekikulu okukiyigiramu mu kino ti omuntu bw'ayatula n'akamwake mumwanirize musobola okumuteekako abamulondoola nga bwe bakola mu kaseera ke naye temumugoba kuba oli abalaze nti yakola ki asobola okuba nabo asobola okubaaniriza kuba kati yakolaga nti abakulu ababi aboolekedde singa akalulu kaba katambudde bwe bati mu parliament bava mu FDC myaka tegiwera 10 mabega sisi myaka mingi myaka tegiwera 10 mabega babadde ino ku opposition nga bamaanyi FDC tayebwa asaze wano 2016 ng'agenda okunoonya akalulu mu constituency empi yatondebwawe waabwe Ruhinda Anita Among ne parliament yewedde FDC nga independent yamuteeka ne kakiiko akakosasi kitegeeza abadde waabwe tanaweza na myaka 5 kati ye speaker kakati ye NRM ye speaker. So ndowooza nti ekyo kikulu okukiyigirako mu byobufuzi nti ebyobufuzi kwesa mpiki osituleeriwo gy'omuzaawa mu strategy ez'enjawulo z'okozesa kikulu nnyo n'okubeera deliberate mu kubaako b'onokolayo ku ludda luli okusinga okumatiza obumatiza bw'olina kubanga opposition okumukusoomozebwa kweyina wano kumatiza bumatiza bw'olina nga byogera bimatiza bumatiza by'olina ekyo kikulu banywezi naye oyinayo embeera ng'esobola okusikiriza bali era bwe nkyaza abakaba parliament mu program zentera okubiriza naddala opposition ntera okubabuuza nti muyinayo strategy ng'osobola okuyega abali ku ludda waakiri ne badda wakati center ku nsonga ezimu ekyo bwe kikulema bizinesi ya parliament yeba ekulema bizinesi ya parliament yeba okulema bwe kiba nti NRM tasobola kusala waakiri kubeera mu masekati ku nsonga yonna kubanga enjawulo eyaliwo mu parliament ey'omukaaga gye tuwogerako nti myaka gina 3 egy'NRM ye parliament ekyasinza okuba n'amaanyi enjawulo eyaliwo
nga okero Ben Wacha asobola okusikiriza Winnie Byanyima ne badda ku ludda lwe lumu ne bagoba minisita. Oba ntegeerekeka? Yes. Naye ng'okero amanyiddwa waayimiridde. Naye ng'alina capacity okunnyonnyola oli. Jukira Byanyima yaliko director wa information ku NRM secretariat. Ekifo ekyo kyali kyamaanyi mu biseera. Abasajja abo Francis Ayume n'omukuyega n'omuzza tomulesana mu kibiina kyo. Naye ku nsonga nonga nti ku nsonga eno njagala okkaanye nange. Kitegeeza nti okoze okunoonyereza ogenda okuleeta ensonga ey'okugoba minisita nga tobugumye bubugumi. Oyina evidence ku mmeeza ereetera n'olyoga nti naye bannange yadde muntu wa kibiina kyaffe naye ate kino kisusse. If you have this documentary evidence. Kati obuzibu bwe tulina nti tulina embeera y'okukyamookeriza omuntu najja buzi ku radio ne ku TV n'ayogera abawagizi be basanyuke. Naye wali nga tolina ky'osobola kugusa. Kuba kituufu okumanya ebikyamookeriza abantu. Naye kituufu okumanya ne ky'osobola okukola wali okukyusa. Kubanga oba tosobola kugoba minisita by'ensimbi za muwa musolo omulonzi wo oba omuyambye eki ng'okomye ku kumuvumirira. Ne bw'onooyogera nga tosimbye nakakongo mu parliament n'okusikiriza bali abalala. Oba tufeze bufezi nganze yakeera okukubira akalulu. So njagala bannabyabufuzi nga tuwumbawumba akadde tuleme kutunuulira butunuulizi bifo byaffe nakuddayo mu kifo ekyo. Kubanga njagala okukyamuukiriza b'enkiikirira. Naye olina okuba ne capacity emanya. Kubanga ne bwe zibeera mbeera za lutalo nga lwolaba olw'e Ukraine